Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwaleero njagala tutunuulire eddagala liyitibwa ekibwankulata. Ekibwankulata ekyo kigenda kujjanjabwa naddala ebbwa eryo ery'omuliro. Oyinza okuba wajja omuliro naye ng'ekiwundu kigaanye okuwona. Njagala tutunuulire eddagala eryo lye bayita ekibwankulata. Ekibwankulata kirungi nnyo ku nsonga eyo. Kusaba ogenda ofuna ekibwankulata bulungi nnyo. Bw'omala okifuna beera ng'onaaza ekiwundu ekyo bulungi kinaaze. Osobola okuddira amazzi n'ogafumbako bulungi n'oteekamu otunnyo tonotono n'ofuna akagoye n'obeera ng'onyiganyiga ekiwundu ekyo n'okinaaza bulungi nnyo. Bw'omala okukinaaza kwata ekibwankulata ekyo kiyenge nga bw'okiraba, kiyenge mu ngalo. Ekibwankulata ekyo kirina amazzi mangi. Bw'omala okiyenga mu ngalo nyiga, mujja kuvaamu amazzi. Kati amazzi ago agava mu kibwankulata ganyigire ku bbwa kwennyini. Amazzi ago bonna agayiwa mu bbwa n'okikola ku makya kawungeezi, ku makya kawungeezi, ebbwa eryo ligenda kubeera nga likala bulungi nnyo olw'ensonga nti ekibwankulata kijjanjaba bulungi nnyo amabwa ago agabeera ag'omuliro ng'obadde oyidde, naye ng'ebbwa ligaanye okuwona. Kusaba otunuulire ku kibwankulata ekyo, kijja kuba kikuyambako. Kiyenge amazzi agavaamu obeere ng'oganyigira ku bbwa eryo, lijja kuba liwona mu bwangu. Kyekyo njagadde mbeere nga nkibalaga, beera ng'okikozesa kikuyambe okwejjanjaba. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.